Bantu tono ddala obwetaavu mu bantu bungi mbadde ne mukulembeze munnange naye ebintu bye tuleese ekutiya z'engoye essatu okusinga nga zibadde zigendereddwamu kubaza abantu babiguddemu bantu ate nga toyinza kubanenya babiguddemu ne binyakulwa kugamba embeera eraga nti obwetaavu bungi ate ng'amazima agali tewali muntu ssekinnoomu oba kitongole kiyinza kumala byetaago by'abantu. Therefore tuteekwa kukyusa system, tuteekwa kukyusa bukulembeze. Obukulembeze ne buba nga bufa ku bantu, obukulembeze ne buba nga busobozesa abantu bennyini okwetuusaako ebyo bye baagala. Nsanzeyo abaana abawala bonna nga batugoberera bagamba mutuleetere ku projects, baagala ebyalaani, baagala abalala baadde basaba sigiri gwe baddamu okusiikira chipusi zaabwe. Abaami bantuukiridde nti community zino mwabangamu okubangula abantu mu butya bwe beekuuma endwadde babaleeteranga obupiira obwekuuma bugalimpitawa naye kati okuva ku mbeera z'ebigambo bya Trump ezo ebibiina by'abannakyewa tebakyabirabako, tekyali bateerayo basajja bupiira, tekyali bayisaayo sensitization yonna ku bantu beetangira batya obulwadde, endwadde z'ekikaba n'endwadde endala. Obwetaavu mu community wano ekisenyi bw'amaanyi. Tukubira omulanga mwenna abazira kisa naye omulanga ogusinga gugenda eri gavumenti. Gavumenti erina okuteekateekera abantu baayo, bannansi baayo. Gavumenti bwe muweereza abakulembeze bammwe olwaleero nga mwaweereza abantu abamaze emyaka 5 ku bwa MP tugambe ng'obwabakyala, singa ekigere kiwuubibwa emabega w'ekifo kye tulimu kimu mujja kuwulira nga musonyiwadde nnyo olw'okuba nti munnayuganda tateekateekereddwa bulungi. Kaddawo mu bino nzireese buli anaafunamu sayizi abe ng'ayambala omutima ogufaayo eri abantu olagidde ekiseera ng'ate sirina nakyensuubira nze mu birayiro byange nali nagamba tisiringira byabufuzi lisigala mu social justice ng'akola bwannakyewa naye embeera gye tulimu leero mu ggwanga etusindiikiriza okugamba nti naye abaana abazzukulu baligamba twakola ki twakolawo ki kyekyanzijeeyo kubanga nyingira mu nsiike ya elective committee.